Wow. Atulaba omulungi ku Kanoni Media Uganda. Nkwebaza olw'okubeera ng'otugoberera kyokola kya mulembe. Ebifa mu ggwanga wetuli. Olunaku olwaleero bannakibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwa mu pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Metembo bavudde ne balaga obutali bumativu ku kkooti eyasaze n'ebeera nga egoba omusango gwatwalibwayo oluvannyuma lw'abantu baabwe 18 okubeera nga babula bwe batyo ne babeera nga kkooti yagobye omusango ogwo. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ayogerako ne bannamuli wali ekavule mu Kampala ategeeza nga bagenda okubeera nga bajulira mu kkooti ejulirwamu nga yannyonnyodde n'agamba nti newankubadde nti bagenda jjo naye tebamatidde nti kkooti gye bagenda ojuliramu era ye n'asala amazima wabula nti basuubira n'okulumba mu kkooti esinga ku zonna ey'ensi yonna okusobola okubeera nga bawaaba emisango egy'enjawulo era ng'agamba baatwala emisango egiwerayo. Ku mukolo guno kuba ku lukuŋŋaana lw'amawulire luno kwetabiddwako ababaka ba paliamenti ab'enjawulo okubadde Francis Zaake Butebi, okubadde Shamim Malende era nga y'omu ku balooya ab'ekibiina kino ekya NUP n'abalala ababaddewo okubadde ne omubaka akiikirira abantu b'e Nakawa bali mwezi Nsubuga n'abalala babaddewo. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu amukwogerako ne bannamawulire bw'ati bw'awulikise nga bona abiraba. Katubirabe. Mujjukira nti mu kwogera kwe Gen. Museveni yasoma agamu ku mannya g'abantu abo etubanja n'agamba babayina obutuufu bwabwe naye ekyo kyakomaawo. Mujjukira nti minisita w'ebyejjondo naye waliwo yaleeta era ekitongole ekirala ekiramuzi nakyo kivuddeyo kyetubadde tusuubira nti ekigenda okuwa bano abantu obwenkanya ekitongole ekiramuzi nakyo kyongedde okulaga kyekubiira kubanga bavuddeyo ne bagamba nti n'ebyali mawulire omulamuzi agambye teyabiraba, agambye teyalabako nabbanja ng'akkiriza nti alina kibalama, agambye nti byali mawulire teyabimanya ate n'ebituufu byamanya agambye oke kino kyandibadde kituufu naye tebakireeta mu kkooti nga bujulizi. So ekyo kigenda maaso okutulaga nti ne zino ekkooti zikozesebwa okuma abantu obwenkanya. Munajjukira nti ekkooti ze zimu era twabagamba nti abasibe baffe baali batuuse gavumenti ya Museveni mu bulago tebasobola basalira musango gwonna kuba tebalina musango, tewali bujulizi bwebasobola kuleeta, balina banyigiriza napatulugunya napatiisatiisa okubagirizisa emisango olw'empaka basobole okukata. Naye kati bano bayinza okuba babatulugunya oba n'abamu bayinza okuba nga babata nga tebalina bwe bavaayo kwogera amazima ago. Kyova olaba bakozesa oyo omulamuzi n'agoba oyo ogwo omusango nga talina nsonga yonna yasimba yasonzeeko n'agoba omusango ogwo. Nze njagala kuzzaamu maanyi bannayuganda bonna mikwano n'ab'eŋŋanda baabo abaguzibwawo nti tetugenda kulekera awo era guno omusango tugenda kujulira. Si kujulira nti mu kkooti ejulirwamu tusuubirayo obwenkanya kuba ekkooti zonna zonna Museveni azifuga era azikozesa nga bw'ayagala, naye okusindiikiriza amazima kuba tumanya amazima gatuuka ne gabatuusa ku kisenge. Mujjukira omwana omu tubaakuba essasi maama we n'alemerako, baasooka kwegaana ne bagezaako bivuvunga ne bagezaako bibuzaabuza. Ate ye omubaka omukyala owa Kampala Shamim Malende bwe twogeddeko naye ku nsonga eno ey'abantu abawambibwa era nga kyalaga lwatu nti Ssaabaminisita w'eggwanga Robin Nabbanja Musafiri yavaayo n'ategeeza eggwanga ng'abamu ku bo bwe bali babalina era ng'amanyi gye bali. N'olwekyo kati agambye ke kaseera okubeera nga naye abitebya n'ensonga nnyingi zayongeddeko nazo katuzirabe nga bw'azinnyonnyola. Mbaka Shamim Malende. Ne bamuta alalisa Banyana ne bamuta drone ne zibawambira ku kamera ensi yonna era tusaba abalamuzi n'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu batwegatteko ne kkooti zitwegatteko mukakasa ddala mutuufu ekiwamba bantu weekiri era gavumenti ya Uganda erina obuvunaanyizibwa okwakawuntingira abantu bano. Tulina enteekateeka ekwata abantu abo abaagamba nti bamanyi abantu bano gye bali ate nabo tubakulugguse tubatwale mu mbuga z'amateeka bannyonnyole
ebyo bye baayogera ne gye balaba abantu abo kubanga gavumenti yakirabika eremereddwa okuzannya ne kawuukumi waayo oba okumuggyamu esiba etugamba nti erina kawuukumi naye kaakati weba erina kawuukumi ate nga mu kiseera eky'okugyawo kawuukumi ebakwekerera kaakati ffe tugenda kukola ogwaffe n'olwekyo buli yali ayasemeza kamwake n'agamba nti amanyi abantu gye bali oba ofiisho wa gavumenti essaawa yonna tugumujjira abeere nga abinnyonnyola ye ng'omuntu ng'abittottula ani yamugamba abo gye baali osanga bwe tunamuteekako akazito ng'omuntu anajjayo abo abeekwesa emabega we abamanyi abantu bano gye batulugunya ate ye looya w'abantu bano oba looya ow'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu George Musisi naye abaddewo era mu ngeri y'okutaputa amateeka ayogedde bw'ati ku nsonga eno era nga tujja kulaba ne Secretary General Rose Lubongoya naye ensonga eno bw'aginnyonnyoddeko. Twagomati Semudu Michael Simbowa Nalmonso Vincent Zimula Dennis Kanata Muhammad Kasumba George Mbabazi Moses Aweja Sekiya Juda Mugumi Arafat Kiria Peter Luemba Mustafa Mubiru Hassan Sesazi Isma and Isembo Godfrey. Now these are individuals who, as you know, were taken away by the military. The first victim on this list is John Bosco Chibalama, who was taken away on the 3rd of June 2019. Others were taken away in 2020, and others were taken away in 2021 at the start of 2021. Yesterday, we received the judgment from the High Court. A judge called Nambayo Esther dismissed this case, which we filed regarding the missing persons. If you read her judgment, she relied on very, very minor things, technicalities. And like Wangadi who said these people did not exist, Nambayo did not say that they did not exist because there is evidence that these people existed and their family members are with us today. But she relied on technicalities. If you read her judgment, she was looking for every reason to make sure that she says that, you know, these people have no case. So we are here to address you, ladies and gentlemen, about this matter, and to also announce that we are taking on this matter for an appeal to the Court of Appeal to make sure that eventually these people get justice. I think when we were filing this case, it was not unexpected. We knew that such an outcome would be there. But like we have consistently said, we shall use all avenues possible. twanoonyereza ekyo kye twazuula bagenda mu kakiiko eddembe ly'obuntu twagenda bangi mukikombo mwalaba ssentebe waako kye yayogera twagenda mu palamenti bozi mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu aka palamenti nebituuka ne ku fulo ya palamenti era okusalawo kugenda mu kooti nga babuliddwa walla wonna gye badda ne bagenda mu kooti nga tukisaba kooti ebw'ebiragiro eragire gavumenti eyogere abantu baabwe gye bali ab'enganda zaabwe. Ekirungi tetukyaliwo okuwakana nga mukyala wangadde ye bwe yatugamba nti abantu bano tewali awakana nti baali babaddeyo. Fenna tukkiriza ne gavumenti ekkiriza nti baali babaddeyo bantu balamu, balina bakyala baabwe, balina bazadde baabwe, balina ab'enganda zaabwe abali wano abagenda mu kooti. Era ne tugamba nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa okwogera buli muntu ali mu nsalo gyali. Ne bwaba awambiddwa kabiina kabatujju nga bali mu ggwanga era yeyogera tubane tugezaako munoonya ali mu mikono gy'abantu. Mujjukira nti bwe byali ku nfulo ya palamenti, minisita w'ensonga z'omunda yayogera mu ngeri y'okubalaata nti abamu bayinza okuba baafuluma eggwanga naye gavumenti erina kukola mu ngeri yakuteebereza. So abantu bano baagenda nga baagala kooti eragire gavumenti eyogere wa ab'enganda zaabwe gye bali. Ab'enganda abo nga teri awakana nti bali babaddeyo. Mu nsala y'omulamuzi twafunye kooti omusango yagugobye ng'agamba nti abantu bano tebalese bujulizi bukakasa nti abantu bano bali mu mikono gya gavumenti. Twate
n'ateekayo n'obujulizi obulaga nti enkumi n'enkumi z'abantu abadde bawambibwa mu ngeri gye mumanyi buli kiro bawambibwa abantu nga bakutte emmundu nga bali mu leeya emmotoka ezimu teziriko nnamba endala ziriko ennamba ejingirire naye nga si motoka za gavumenti ne bakuumibwa mu bifo ebitamanyikiddwa ne bateeba oluvannyuma lw'ebbanga nga bonna babadde emikolo gya gavumenti era okuggyako abagenda mu buduukulu bwa poliisi obumanyikiddwa ne prison bokka abayita mu kiwandiiko mu kitabo bano abagenda mu bifo bino gye bakuumira abantu zetuta safe houses ebiseera ebisinga tebeereyo kitabo era nga abantu mbasomera amanya gaabwe Kibalama John Bosco Damulira John Wangolo Shafik Mpago Martin Semudu Michael Musisimbowa Alfonso Vincent Zimula Dennis Kanata Muhammad Asumba George Babazi Moses Sempi Jaida Mugumya Arafat Ilya Peter Luwemba Mustafa Mubiru Hassan Sesazi Bishman Kisembo Godfrey bano abantu babuzibwawo abamu babuzibwawo mu 2019 na John Bosco Kibalama babuzaawo lunaku lw'amatazi lunaku lw'abajulizi abalala ne babuzaawo mu mwaka gwa 2020 abalala ne babuzaawo mu mwaka gwa 2022 osoma ensala y'omulamuzi gwe bayita Esther Nambayo omusango guno olunaku lwakyo yagugobye naye mu byonna bye yayogedde teyagambye nti bano abantu tebaliyo kubanga obujulizi bulaga bwatu nti abantu baaliyo era ne family members baabwe bwe bali naye bw'osoma judgment ye abadde nga agamba nga anoonya ekyokwekwasa for example yagambye nti ye vidiyo eyanabbanja weyagambira nti Kibalama bamuyina agamba ye tegirabanga teyagiraba kati ensi yonna yevidiyo kimanyi naye nagamba teyagiraba nagamba nti abantu abawambibwa abaaliyo nga babawamba tebajja mu kooti so nagamba bano ba family members tebamala wabula yali agadde n'abaaliwo naye nga mukimanyi kunyamu babawamba ekiro abalala ne babawambira mu masasi oli bwe baali bawamba akireewo gye buvuddeko akireewo aliwo bamuwamba recently naye bajja ne bamuwamba mu ngeri y'ekiyayeyaye kakati bo baagala mujjukira bulungi naye yaliwo nga bamufute okumulaga enjota zebaplantinga mu nnyumba ye bwe yababuuza ekyo kikyemutaddeyo immediately ne bamukwata ne bamussa ku mpingu kakati ono omulamuzi agamba nti ku mbeera eyo baali badde bakola bwe batyo maybe okubajukiza saagala kubeera nga ayisa olugaali mu kitongole kiramuzi naye era ekitongole kiramuzi ebizibu byakyo fenafena tubimanyi era tetugenda kukola ki kubisirikira oyo mulamuzi yennyini bwe bayita Esther Nambayo Banubyani ne Edi Mutwe baba basiba ne babakola byonna bye babakola twagenda mu kooti ye era omusango bwe twagenda mu high court ne bamuwa ne bagwa locatinga eri oyo mulamuzi bwe yayogera yagamba nti bano Banubyani ne ba Edi Mutwe n'abalala be baali nabo tetwaleeta medical evidence tetwaleeta baluwa y'omusawo jjukira bano abantu baali kitalya mu kiseera ekyo naye n'agamba muleete baluwa z'abasawo eziraga nti baba tokyaliize kakati ekyo kye tuyita technicalities nti osobola otya ogamba nti omuntu ali mu kkomera n'okimanya bulungi nti bamuleeta mu kooti nga bannamateeka be tebaliyo n'ebirala byonna byonna naye n'ogamba muleete obujulizi nti bamutokyalinga ate obujulizi bwe neetaaga bwa basawo ate ng'okimanyi nti ono omuntu ali mu kkomera awatakkirizibwa abasawo bali private kakati ne bw'osoma guno omusango bwati bwayogedde naye kansabe n'amateeka w'abano abantu Comrade Musisi